nabanyumizaako ku intelligence fucking nakibanyumizaako wayase okunyokera mu Bwambega. Mumanyi okunyokesa wayase mukumanyi bulungi nnyo. Kakati mu Bwambega wayase ng'anyokera omwo mu Bwambega. Ngenda kibanyonyola mu maaso awo naye nga emboozi ya leero ekwatagana na intelligence fucking. Era nga sinnaba kwerabira njagala okuba akafaananyi era weebuuza ensonga lwaki Babi Kyagulanyi yakubwa emiggo emiyitirivu n'okutuuka okumwambula engoye ng'agaanye okukola omulimu gw'Obwambega ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe baali bamusuubiza. Jjukira nti bannaddiini baasooka kugendayo ne bamusuubiza ne bamubuuza oba yandiyagadde okwogerako ne Museveni mbu bamutwaleyo. Kaakati na bano Muhoozi be yatumayo nga amaze okugaana bwe yagaana ne bagendayo mu bukambwe ne bamubuuza lwaki oyagala omusajja Omuganda, Abanyankole tebaaliyo, Abawesitana tebaaliyo, lwaki? Nga bakakasizza nti ddala mu butuufu ono agaanye okukola omulimu gw'Obwambega nga Museveni bwe kiri nti bw'atyo bw'abadde ng'ajja akikola. Ako just saagadde keerabira, njagadde okalekaawo nga bwe kali. Nga bw'omanyi nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Kakati tubadde nga twebuuza Anita Among Speaker wa Uganda, omusimbi omuyitirivu agujja wa ogwo gw'amansamansa gwazimbyemu ebizimbe eby'amaanyi n'okugula ebyobugagga ebingi ennyo. Bamwogerako ng'omuntu alina ssente era alina influence ennene nnyo, nga alabika alina akasuwa ka ssente oba kataapu ka ssente akasukka ku kaabalala abaali babaddewo. Naye oba oli awo si gye nanditandikidde kubanga emboozi ono giwa amakulu oba oli awo neetaaga n'enjiwa omusingi. General Museveni tubadde nga tujja tumulabeera nga asembeza nnyo abakazi okumwetooloola, era tulaba nga kumpi essaawa eno we twogerera, by the way, abantu beebuuza nti lwaki musiga eddamuzi kati emisango bagiwa bakazi bokka. Ekyo kikyali awo, oba oli awo tunaayongera okubeera nga tukikuba mu ttooki. Naye General Museveni abakazi bano akimanyi bulungi nnyo nti bangu okumanipulatinga, nti ye bamulabanga omusajja ate bo bakazi kyangu okubagamba kyabagamba bonna ne bafukamira ne babeera nga bamutendereza butendereza kubanga bo bakazi ate ye musajja. Kakati alabanga abali loyo ennyo oba abayinza okubeera loyo ennyo abatajja kuba nampaka era nga bajja gendera ku biragiro bye nga bw'abeera ayagadde. Naye ate era still ekyo nga kikyali awo, tulina okuttamukko ku bigere tugende mu lutalo olwayita Museveni mu nsiko, olwayita Museveni mu buyinza, omutalo olw'omu nsiko. Museveni olutalo lwali lukonye nga lugaanye. Kati ng'oggyeko eddogo n'ebirala byonna, Museveni kye yakola kwe kunoonya Ssaabataka mu kiseera ekyo, kati Kabaka wa Buganda Donald Muwenda Mutebi II, era nga kino kiraga nti ono baali baamuteekateeka dda okusobola okubeera nga baggusa missoni yaabwe, nga baamwetega omukyala Omwennyarwanda. Ekyo si kyakugaya, buli omu akimanyi. Era omukyala oyo yakola kinene nnyo okugonza omutima gwa Donald Muwenda Mutebi II okusobola okubeera nga ababeera mu ttaano n'okukola endagaano ezimu zaaliva bwe endala wa mpandiike, naye nga baamusuubiza bingi, oba Museveni yali musuubizi. Kakati mu mbeera eyo nga Kabaka bamaze okubeera nga bamugonza, ababaka bategedde nti Ssaabataka ali ne Museveni mu nsiko, kati bonna ne balabika okubeera nga bagamba nti Museveni ye yaaliwo, tukitegedde nti omwana w'engoma
gwatambula naye amaze omubeera ng'amukooneramu era ensiko z'eruweero oba oli awo yazeeyambisa ng'ali mu kava ya Kabaka. Munnange mu nsonga ezo zonna mulimu omukazi era omukazi oyo yakola kinene nnyo. Kakati eyo nga tuvuddeyo ng'obukakafu nti Gen. Museveni kituufu nti abakazi bano yazze nga abakozesa ebbanga lyonna. Wekuli n'omukyalo ono Black akiikira Uganda mu UN mu European Union eyagamba nti yayamba nnyo Museveni naddala okubeera ng'akukusa famire ye n'ebirala. Omukyalo oyo abo bonna bakyala. Kaakati tujja okulaba Anita Among ng'oggyeko bannabbanja n'abalala bonna paka wansi eno ku bafulufiga bakafyani kusaasira bonna abakyala bonna bamwetoodde balupo n'abalala olaba ng'abawadde nnyo amaanyi kubanga bano bamwanguyiza ensonga. Kati bwe tugenda ku kusooloobamuuko Museveni engeri gy'asobodde okubeera ng'akwasaganyamu amawanga agamu, kitegeeza akwata abamu ku bakyala be tumanyi ab'enkizo ebyama bizuuse nti oba ŋŋambe ntya nti Maama Bukedya kankozesa eryo erinnya Maama Bukedya nti ebbanga lyonna abaddenga yakwasaganya Salva Kiir, yabaddenga amukwasaganya era nga gw'ojja okwebuuza nti Salva Kiir ono ng'awulirira nnyo Museveni. Ye ate ye Anita Among ng'alina omusimbi muyitirivu. Okitegeera? In fact ebyama biri nti alabika amulinamu n'ekiwanga era ke kasubwako omusimbi ogwo omuyitirivu kubanga omwana alina okuba n'ebyobusika bwe ayinza okuba tabirina eri nga biri wano omusimbi ogwo omuyitirivu. Ate jjukira Anderson Bulola yatugambako lwasowaganira ne Anita Among yatugambako nti Gen. Museveni ne Among balina ebyama byabwe ebyekusifu by'ataayogera naye nga yatugamba ayogera ku kintu ekyo. Ekifaananyi kye nalaba nga ali ne Salimu Ssale nga banywamuko Katonda ka Joyce. Ekyo wenkigattagatta n'ebino ebiriwo oba n'ebyo ebyama kitegeeza nti kubanga omukulu oyo Salimu Ssale alina bizinensi nnyingi nnyo era eno kampani ya Petro City ey'amafuta bingi nti ya Salimu Ssale n'eri e Sudan y'amaanyi era Salimu Ssale w'amaanyi eyo Sudan alinayo bizinensi nnyingi nnyo. Olaba babbalamu bwe bagaggawaliddeyo kubanga yona influence. Kati okumulaba ne Ssale kitegeeza nti wamma ne nkonekitinga ne ŋŋamba okay nti bano balina bingi bye bamanyi wano mu Uganda ne across awo nenfunambako bye nfunawo. Kakati ate bwe tudde ne wa Gen. Museveni nga tulaba nti abaddenga ashirulinga nnyo Anita Among nti oba oli awo n'omusimbi ogumu gwe baali bamuvunaana mu palamenti Anita Among yalina okwewolereza nti gwali gwa wano tegwali gwa wano. Naye ebyo nga bikyali awo tusooke tuddemu ate ku mbeera omusajja baga nti amaanyi gaaliwo mu biseera biri nga tannaba kulwala oba embeera by'okwefukira mu mpale biki ebyo just nti bulwadde bwaba sukaali naye kati mu biseera biri kati essaawa enabba mubbe naye nga awo muganda wange kitegeeza nti ke kakodyo Gen. Museveni kabadde ng'akozesa ku Salva Kiir alinako aseesa eno kukanya kulaba Salva Kiir akonya kuuza nti nno bagenzeeyo okuteesa naye Raila Odinga omugenzi yagendayo n'amugamba nti genda ewa Gen. Museveni yamanyi ebisingawo bw'oba oyagala olukusa okulaba
kuuli gwe baakwata amuvuganya mu opposition Machar nti genda Museveni amala akuwa olukusa era nga ne UPDF egendayo kudifendinga naye nga ye nga Salva Kiir kumbe baamutega dda nga bwe baatega kabaka wa Buganda akatego akazibu ennyo okubuuka era awo bingi nnyo byaferwa n'okutuuka okugamba nti endagaano ze baakola ezimu zadde tezaali mu buwandiike mbuzi nagyo kuwa juuzi naye nga akakodo ka Museveni okozesa abakazi bano kitegeeza nti bangi nnyo be tulaba awo balina mission enzibu era ekyo bwe nkikonekitinga n'ekyekyankwanzi kino kulaba nga abantu nga bannameeri baligita bakola ki mwana bannameeri ayogeza maanyi kansubire kyendowooza si bwe kiri naye ayinza okuba nga alina mission enzibu ennyo gye tutamanyi mission nga nzibu gye tutamanyi kubanga jjukira nti mu ggwanga erya Rwanda baatugamba nti obumu ku bukodyo bwe baakozesa mu ggwanga lino erya Uganda baaleeta muno ebyana era nti bo ng'abannamagye balina kye bayita intelligence fucking mbu kati bano babasindika nga bazze nga bazze okutuwa buli kimu waya sepa na beat n'anyooka n'enenya ebyama ne kati bw'otunulira Salva Kiir ayinza kulemera kyama ki musajja wattu alemera ki musajja wattu kati munnange omusimbi gwe mubadde nga mulaba omuyitirivu ogwo guyinza okuba nga ogumu guli imported mutegeddeyo gye guva nti wano amaanyi ago weewuunye nti bo bali badde basalako akasuwa ka ssente kali waakiri naye akasuwa ka ssente ako kirabika kazibu okusalako kubanga oli already alina wajja akasente kakati ekyo kitegeeza n'akozesa akasente ako okubeera nga w'amaanyi nnyo mu NRM kubanga akasente akalina ye ng'omuntu ate nga gye kava gye kali kubanga Siraba Salva Kiir bw'alina kulemera ssente tasobola ku bukodyo bwe mmanyi bano abaana ba wano be bakozesa tasobola sajja wattu tasobola kakati munnange bino biri kakati munnange bino biringa eby'olugambo naye nga tulina okumanya oba okweddamu ebibuuzo lwaki Museveni yeesembereza nnyo abakazi bamuyamba ki bamukolera missions ki missions ziizo ez'omuzibu enzibu ennyo